kanjuzemu ekibuzo kya baffe tuli bubi ku mwanyi yafa abasajja bano buli kimu bakyetaaga kitwala ebyennyanja babitugobako ebikaado ne babyeddiza vanira ne bamweddiza kati ne mwanyi bagiyingiriza ate tuyingira mu nanka tuyingira mu kalulu muleme kuba na sente mutawo kakati professor obuuzizza ekibuuzo ekyebibiina by'obufuzi naddala nga ku national unity platform tebasabye sente. Lwaki tebasabye sente olubereberye luli mubadde nga mwekwasa ne bawolokoso nti kaadi batunda ntunde kakati ate kubo baba bagikuwadde bwerere ate obuuza ate lwaki luli bakigaba ne mugamba bateekawo ndooza small fee balisi bakyebuuza fabali tukati bannamwe bonna n'abapya ebibiina ebipya byataddewo kaadi eno ng'ojja okunominatinga wala akasente koolekawo mwe mwagambye bwerere mwewala kiri kye babogerako nibasaba sente kati wuliriza ekyo era njagala kwebaza nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Commander in Chief National Unity Platform Commander in Chief People Power Commander in Chief Liberation of Uganda njagala kwebaza nnyo okufuna vision eyo. Politics kati afuuse highly commercialized ekyokujajjatta mbuji jale kamalire ekyokujajjatta Kyagulanyi oba muwe ekitiibwa kye kati mukama wange gakibwezi muyita RCC RCC kanso RCC era bwe musanga naye eri mugundi ye ejjinja waliwo protocol gyengobere bangamba nti gakibajo tojja kumulaba nvuga n'enkola ki n'engenda so kakati ffe kye twagala okugamba abantu baffe njagala kwebaza olw'ekirooto kye wafunye Your Excellency Kyagulanyi Ssentamu kati ebiriwo mu Uganda politics afuuse highly commercial era tusaasira nnyo abantu mmwe naddala bagenda okubeera mu byofuzi for so long politics bw'abeera highly commercial mugenda kufuna ebidomola bingi kasi ekidomola kiba n'amakutiya ga ssente nga mukiraba kisaasaanya so omuntekamusente kujja bangi anti kakati it's about money money politics abantu bakyajja kusavinga abantu kakati natunuulidde ku kitebe ekyaga kibayo gyali ateeka fomu ze ez'abakozi ze natunuulidde ku kitebe kyewaabwe ng'abasajja bennabadde nsuubira okuwummula nga nabo bakomyewo wati osulire kumbula konka ruhanga wanje abuze ekibuuzo kya national unity abasajja bambuliza ekibuuzo kiri kyampadde okwolesebwa nti abasajja bano tebagenda kuleka ggwanga lino nga we liri bwe kiba kyennyanja bagenda kukirya n'obugumbagumba babumekete bwe nalabye abasajja abaali bagenda edda nga bonna bakomye babendabenda ku miggo basaba foomu bagamba mukama we tukomye wano ne ngamba mwesabire nolwekyo nze kyendasoose okwebaza lwaki ku National Unity Platform nti kati politics afuuse wa byanfuna politics tekukyali kuweereza mulimu n'atasobola kuteesa mu lukiiko lwa lumbe olwaleero ayagala kubeera mu waka wa palamenti kasita afunamu kaafunye ebiseera ebisinga twali tunenya nnyo Museveni naddala ffe abavaano mu Buganda katugendeyo omusajja ono n'atuleeteranga abantu balufaanana bwe bati naye waliwo Museveni naffe tesi gy'atuwa ng'abantu abalonzi n'akugamba kuyayimirira ku TV y'eggwanga ne rediyo zonna nga ziwulira n'agamba nti nze kasita munsindikire kakibe kidomola kasita kibanga kisobola okuwanika omukono gwange kyengwetaagisa oba ku tteeka lya mwanya ekidomola ne kiwanika oba ku tteeka lisiba abantu liwozesa abantu mu kooti z'amagye ng'ekidomola kiwanitse nze ebisigadde saagala kumanya olw'okuba nti eggwanga lyonna libeeramu okulonda njagala kuba ku statistics mutono nnyo ebitundu 95 bassentebe ba disitulikiti bonna ba NRM mu Uganda ekyo kituufu sijja kugamba nti Museveni yatubbaawo ebitundu 95 ku bassentebe b'amagombolola mu Uganda yonna ba NRM okimanyi ekyo akalulu kensistingako Museveni kabba kekobwa president
era ke ensonga lwaki twagambye bya Mukama kulino tetudda waka ejja goddayo waka nefe tetugenda kudda waka bokakwata mbiro bibadde nga muleeta mbu Museveni yalagidde tumulangirire nga BSFC bakolaki sifuddeeyo bw'oba oli mulamuzi ng'ozze mu kalulu kaffe ebyobulamuzi bw'obikoma mu kooti zo owulira sebo kubanga ffe tukuwa ssente ez'electoral commission mu parliament tetukusasula oyokwogeramu omukyalo oyo wabalaalo oyo oli agamba genocide gyesigamba genocide okusigala ebweru kalulu si genocide eyo ne kansa ajja kusoma article emprotectinga nga endagiro okuprotectinga akalu kange kaso ka kiba yajja gisoma sigambe yoli eyo genocide kakati bwe tuba tugenda mu kulonda kuno lwaki Museveni olumu ffe tumuwaliwe ne tugamba nti waliwo wano wentunula abantu emyaka 40 mulonda 95% basentebe ba district mulonda beena aleero ne musigala nga amakubo gafa ebitundu byonna byafa ng'olwali mutunuli ababaka ba parliament kabe basente zigendayo ku basente mubanga mulonda anti uliza batugambanga nti bwe munalonda aba opposition service tezijja kujja omudumu gujja kuzibikira enseke zijja kuzireeta kakati emyaka 40 enseke za district zonna zazibikira n'oluseke olubadde oluzibukuvu olw'empigi nalwo bazze ne baluzibikira kakati fe lwaki tebasabye sente era njagala kikwebaza no excellence Kyagulanyi n'aba member ba National Platform politics kuweereza bannansi sikolera mu sente era nzo omu kubasooka okuintimatinga ku his excellence Kyagulanyi ndi tulina wano bannabyabufuzi abagufudde omuze nga buli okutuuka okulonda it is a business abo bava eri mu DP block era balaba bagenda beeyubula bwe bakola obuntu bwabwe ne lwakuba nti bannayuganda abasinga kati babategeera kubaffe ewaffe ennakaseke gyenva ewaffe ebulemeezi ewaffe ebuyungwe omusota ne bwe gweyubula emirundi 10 gusigala musota ate ewaffe omusota guba musota oba oli Nawandagala oba oli simanyi kale omusota guba musota wentwitinga Nawandagala wentwitinga ne Temankima wentwitinga kikubanga guba musota kakati kubudde buno nga kiweza dakiika twasanyuse nnyo luli abantu babadde nga bajja nga bawayiriza ekibiina kya National babajjeko ssente nti batujje